twali tunoonya wali tutera okunoonya bagesi tuba tulina abagesi simanyi lwaki oba Bina yabadde akulootalota ennaku ezo newuunya okulanga Bina yafuna erinnya lyo yagamba tuli mwezi gw'abakyala bannyaga tunoonyeza ku Chance Nalubega neŋŋamba Chance Nalubega Bina amwagaza kyessaawa zo nagamba nze mwagala muno yannemera kuba kwe nafuna ennamba ye era ole yagimpa nenkugwera bwe namugambye nagifunye yasaza kinagamba omanyengeri gyewakkirizamu neŋŋamba bade yeewuunyizza era yate agambye batufuna wa standby anajja atuuse wali n'ayambuka nze badde simanyi baneroza muwala no azze ne twebuuza ne wansi neewuunya so nemugamba tuli waggulu ng'alabika alina figa wayita Bina Baby Bina mwagala nnyo esobola butajja era namugambye Bina Baby n'agamba nsuubira nti bajja kumpa interview embi oba okuleetera emitawaana bale sikisuubira era kikola bale kimanyi nzikazita wenakulaba ku stage na nensanyuka nnyo kulaba nti wavaayo totera kuyimbira concerts ezenyingi nolaba wavaayo noyimbira Lydia Jasmine nentya abayimbi katuyambagana Lydia Jasmine ya nsaba nzije muyambeko okusanyusa abantu be nange nensitukiramu atuyambagana kati abayimbi ojjukira owalinnya ku stage ensi ngekujjuga nebalekana alala nolyoka ofuna energy naye Chance olabika wayimba okyali muto Chance toli mukulu wadde ennyimba zobagamba nenkulidde ku nnyimba za Chance naye kirabika era nze natandika abamu aboogera nkulidde ku nnyimba za Chance ngati oluusi twali mugundi ye mu same age obanga musingako kitono bwe bityo bwe bibeera kati tokombule kati kanembale goga era baile wagenda okusinga okuluza Bina yaŋŋambye nkunoonya so nentegera kirabika engeri Bina gyaludde mu industry mwabamanyi mumwemanyi kati era twemanyi naye munnange sifunanko mukisa kukinterviewinga ku radio ate nga ku sente zo kwe nafunira omusaala okitegeera ku nnyimba zo kwe nafunira omusaala soko mbulire nga tonfaako wali tonfaako olabika wali tonja matira nali lwaki tewangira ku interviewing ku radio nnyo ate ng'oli scarce jjukira nti no wali muntu eyali busy I don't even know one kakati nakati ndi munene iloloko ne kakati oli ekyo walaba ayayayaya gomanyi ekiri ku gulyo abantu basa ya trendy ate no ngati olaba kati ate performingako ate nsingako wali edda kati olaba nti performinga ku stage nenezinira nenjogera n'abantu ne basanyuka ne tubeera kimuwe naye ate luli edda twabaziniranga lulayini olw'abazinyi tuzina ffe tuzina naye kati enzina nabo bazina nyimba bayimba tusenseka baseka kwegamba ate kati nsingako wali aye omanyi wenakwatira nti olabika nyimba zowayizimba ziyimba okyali mutonyo energy gyewalina ku stage alipo world cup era nze nayingira ebyokuyimba nga nkyali nnyo ng'okyali mutoyo because okikolo kyokubeera ng'oyimba ate n'omala n'ozina with the energy no-entertaininga teke gye nakuba kuganga teri common naye weewuunya oba ate olabikolela soba lwakuba sikuwulirangayo nti ate oli mukino oli mukiri edda nakoonangamu naye kati ate sikyakoona walekerawo ate nembeera nga ate performingira ddala nnyo bulungi n'okusinga would you recommend somebody okubeera ng'ayiwamu okugenda ku stage buli muntu kisobola kasitaba nga tayonoonye kitegeera omuntu wa ddembe okukola kasitaba nga tekimukozesa nsobi wa ddembe okuyiwamuko sina buzibu na muntu nakati nkyabayimba nze mbayimbira
ne bakoona nze nga bwe nnyimba bwe nzina nabo shambada oshambada ekintu era kyekintu kukyamula abantu oshambada nga kuddamu shakuna kitegeeza muli bulungi muli bulungi aire best abagamba yes tushakuna tushabina tushasoma so ekirala kyenjagala okubuuza is that obaddewo ota like okubeera ng'oli bwoti what do you exactly do waliwo yandiyagadde asigale nga bw'ati meanwhile abamulaba nga bw'omulaba ku stage zaali trouser ono nno modo si oli bw'olaba omunene blouse nene trousers naye ennaku zino I think byebiriko ebya Babie ebipale amayinza omulembe tegundekalo kasitole kkiriza omulembe ne gukuleka oba wedde tulina okutambula n'enkyukakyuka n'omulembe enkola ennungi naye kati nandyagadde okumanya okwemaintaininga okikoze otyanga akwemaintaininga ntya nosigala ng'okyala myansa yes ng'omyansa ate nga I believe oli mufumbo ekyobufumbo mpayiriza asala bigambo siri mufumbo nze oshambada ate ekirala nze ndya ebijanjalo bimpomera nnyo fish mpomera nnyo kale ndya bulungi nze sirya bube greens ezo teziva kuki ovacado mulya nnyo munywa juice biyamba emiyembe bikibwe bityo byembirya kale ndya bulungi ate nze seerumya ate sikulaba nambalabe neera ekyo nakyo nkikuwaayiriza awo tompayiriza naye nze kuva edda era nga siina mbalabe ate ng'oyambala makeup makeup teeka makeup naye ate siteekako mungi nteeka katonotono nesigala nga sivudde ku gundi yange nnyo sikukola kimbo bagenda mu gundi okole fesho ebyo ze sibigendamu abekigezi oli kunakyo nga tagenda kubeera mwangu olabaganye ne bawa tipu nze ndi wano agambye mbu teyewana stress nze olaba nsobola okufuna ekizibu neŋŋamba ne bwe kasita kiba nkituuseewo ŋŋamba ekyo kibaddewo kiwedde ayizulo nenkivaako kati sibeera ku ekyo ndowooza ekyo maama nga ndabye walala leero nenkya ate simu zino zatuyambalo omuntu ng'olina enesimu smartphone tosobola kwetuga tosobola kwewa butwa si kyangu ng'olina ensimu ebuzaabuza ggwe oba olowooza buli lwolowooza ekintu era n'ennaku zino kati laavu eri mu lusuubo nnyo kubanga buli lwoba ogenda okulowooza ng'odda ku ssimu ng'olaba bakomediyani bana abakola biki ng'obudde bugenda nga buziba takyali bino n'okabira omuntu takukubidde olunaku lulamba omutima negukuluma obeera ku ekyo oba kati ali enaani oba kati bagenzeebwa oba kati ali wa mujja wange ebyo tebikyaliwo ng'esimu tuli kuki nze nga nkyakaaba tolina simu eno zirina naye genda n'obulya nga buli kimu kikutamye oba nze sikyalina laavu nga feeling zaafa bwe fiifiririfu obangi zaafa sikulimba esimu eringa kumpi mwami wange nze mbeera ku ssimu kati olwoba bicupulikulu hayi kiba bicupulikulu hayi kati goli ku saidi ki yaba bicupuli eyabali oba yaba bicupuli oba byonna gyendi so olimba olwo kukombulira babicupulikulu was it a true story? Yeah, it was mu 2003
It is a true story. Dodo tanti yetamanyi kye. A true story. Sibimanyi nebimwogerako sibimanyi nze manyi nyimba ze nakula nzibuya naye kati nze nina obuzibu sikwata nyimba muntu bana bangi noba tozaagala naye mba nzaagala nga nali nkwagala edda nga njagala waggwa ali ogenda omuntu bw'ayagala oluyimba afaayo n'okulukwata munnange ngezaako naye kati gwe wanjaga naye ngenda funa nekiguli nefumitemu muno ogu ofuna budimpo kati alina onabulale naye mama atakasi naye ndoozi ateekawo ipenso nali mutuukirire like face to face bwe ng'omanyi nga weewunya baki buli dipu bwe butyo otobulaba buli dipu olaba nga wano wetuli ebbanga lino lyenkoledde tetutuulanko bwe nze obunnya buno taata wange abulina ne maama wange alinako kati nze akasooka akanyumira gumu omwoyo ebyensi we biba ab'ennugu n'ennugu nekano kemwaddamu n'omugenzi ennugu yenno eriko story njagala kunyumiriza kikuliku naye erabika eriko story kati ebiseera ebyo ennugu eyo nga nga nina bandi yange giyita gomi bandi twatambulanga ebitundu ebyenjawulo kati eyo gye twagwira ku kyalo ekyentwetwe entwetwe nga batendayo wali abalogo kituufu byo baaliyo kubanga bafunako zampo kati sampo nga yamaanyi nnyo omusajja wamita Luboogi eyaloganga enkuba mu bivulu kati aba radio Simba abo bamwogerangako nnyo Bwogi omubulo Bwogi oli ludda wa enkuba egenda nga bamuwaana abategesi b'ebivulu abo bamugulanga bamuwa ssente kati nga bamuzaala ntwetwe kati lumu Bwogi oyo nga tutegekako entwetwe eyo nga tugenda okuba ekidongo kati nakutegekako ekivulu anti mutegesi wa bivulu nategeka ekikye yategeka entwetwe nga nawe mwoli yategeka bandi yange yali ekuba yokka ebiseera ebyo ngaekuba yokka nga bino ebyokwegatta tebiriiwo ne tugenda okukubayo nga waliyo omusajja bamuyita Kaseekende wa ku kyalo naye mulogo kati nga ye awakanyani nga wakanya oli awakanya Bwogi nti bamuwaanawaana ye asobola okugitonyesa bamuwaanawaana nti agema enkuba ye agenda asobola okugitonyesa ne bakuba nemulema okugema kati awo firimu netandika nga ndi ku kitundu ekyo kati Bwogi ndowooza yagema enkuba kakati ziba ziwera ssaawa emu abagundi nga bayingira abantu we bayingirira Kasekende n'alyoka olwateekako ebyuma bwe bati enkuba gye yava tetwamanya nayo waliwo enkuba okukwata nti nemugiraba nga yeesonda naye enkuba okuyika omulundi gumu netonya mu byuma pitirivu ng'erimu n'ekibuyaga nyesula n'ebintu kati abagundi ne basitulawo ebyuma biseera ebyo kyali kikaali nga si gundi nga kiri mu bbanga nga si hoolo kati ne babisitulawo ebyuma bino ne babijjawo olwabimala okubimalawo nti babijjewo enkuba nekyabwe kyekyerere kye mama kogwe olyoka oyimbawo kati bwe yakya ne babizzaawo olwavaamu egundi nekuba neyikawa kati ng'omuntu waffe agema ng'ali ali ku byansobera oli n'amulagako okusinga nga tuli awo kakati bw'akola ki bwe babizzaawo kuba neddamu neeyika ne babijjawo ateeka kati awo abantu baali beesunze nga beesunga nnyo nali sikolangayo
gwe gwali omulundi gwange ogukola ki ogusoose ebyuma tosobola kuyimba n'amasannyalaze gasobola okukuba microphone kati ye waliyimbye ng'oyimbira nkuba bantu bati banabakutuuka kati asajja n'alemesa kati ab'okukyalo obwana bwakuŋŋaana bwe yakyamu bweti obwana ne bukuŋŋaana ku kyalo ne butanda bano tebamanyina kuloga enkuba bagiroga kati kudira ebijanjalo onoki obisiike okole bwoti obwana kati ne butandika okulagirira awo obwana obuto bwe buti nze kwe nakakasiza nti abantu bakuno balogo nebulagirira mbungabe Masindi tumwagala nnyo twagala chance n'omutima gwa ennyo abo ab'e Masindi nabakubanga buli Christmas nga nkuba eyo buli Christmas kati naye no naye waliyo ebyabaayo naye kansooke bino ebintuetu twetowanyiiza nnyo wali ne woogenda ku dduuka n'ogamba nti njagalayo ecupa ya soda naye sina empute eyaffe ojjagiza ebyaffe babitwala ojja kugireeta naye genda oleme okugiza olabe bale ebyobuwangwa gyebiri byo byenkwira ebikabira mu lubuto lwo obulogo enkoko negera obulogo bya buwangwa gyebiri si bya buwangwa obulogo lwakuba abantu tebawulawo obulogo n'obusawo n'obuwangwa okitegeera waliwo abalogo nga baloga bannaabo okusiranya kukola ki onaalibera emitima emibi kati ne wabaawo abajjanjabi nga bajjanjaba ozze oli mulwadde bakuloze okola ki nga bo bajjanjaba basawo nga bonolaba basawo ab'ekizungu kakati enjalo kati eyada etwetwe watulema okukola amazima gakati kuba yatonya paka saa 7 n'ekitundu nga bwe tubijjawo tubizaawo nga tulina obusungu kubanga baali batugamba dde abantu boko balogo kati kyova olaba nti ebintu ngaebyo si birungi okubeera nga mweremesa kati ekyalo ekyo kiyinza kulakulana akiriko abantu ngaabo awulira munne olw'okuba bamwogerako ku rediyo kati naye kamulage nti amusiranya n'asiranyizaamu naffe abatalina musango ye oli yalina musango ki kale kibinyo kale yesitole kandikomyawo obusungu bwannuma nnyo nenzira okukola entwetwe ng'era buli wengenda saidi eyo ngenda Masindi wawawa nga mbayitako nebagamba nebakwata ebitwe banange kyamakono kubanga baluli ekyaliyo kyali kibinyo leetumita eriyo kakati tutuuse ku 7 kitundu bajjeeyo ki ebyuma babijjeewo kakati abatekinician bagenda okwebaka ate wano bajjawoko abantu balabe oba tunaakuba ku 7 awo banaye mutukubire waakiri disco kati tekinician waffe n'agamba banaye tukooye ng'akooye obwedda basitula bajjayo baza ate nga gazitowa gazindaalo nemaga okooye okuba ekidongo kale onoolima onoolima onoosula ng'olima ate kati batutte ebyuma mu sitowa baali babisula nga babikuuma ng'aliko ne bavubuka banne gaayite basula bakwata mukwate ng'afuluma kugenda ekyayamba nti waliwo banne abavubuka basula batunula banywa obusigala bwabwe banywa obwenge bwabwe nga kulima tewaali wangu obwo bulogo si bwa buwangwa bulogo
kati ono nze manyi kyenkola tujjayo ebyuma ne tubiteekako naye ate enkuba yali etonya abaali bamaze okubiteeka mu stowa bagenda batudde awo kati omanyi abaana abasitula ebyuma basula awo webiri babikuuma ne baalawo amatundu baalyo baki ne basula awo kati be bayamba basula batunula naye nga ye munna oyo technician baali bamutwala kulima ng'ate alina bwereere baali bamutwala obudde paka kukya kati bwe nawulira ebyo nawulira obusuumu nawulira nga nkyaya entwetwe abantu nga kakati kwe kuyimba oluyimba olwo ab'ennugu kati Masindi ye namuteekamu lwa nsonga nti era nawuliranga nti abayo tebawena nateekamu nteeke ne hoyima kati kanzirane ku Babie kyukulikulu hayi kyali kiki ate kwawo awo twali tugenda Bulaaya ne batuma visa ne tusala amagezi twali tutandika butandisi naffe tugendangako Bulaaya kati nga tulina omugezi waffe Sempeewo n'omutumira nogakoyibe kakati natusalira amagezi ne tufuna visa tugende ne tugenda ne batukwatira Kenya ne batuzza gyali migo myereere kati awo bwe navwa nenyimba byonna ebyali mu kkomera n'ebiki nembiyimba so ekitegeeza ennyimba zonna zoyimba go wazeewandikira ate nga it's out of experience oba wali ezimu ng'oyimbirako abalala nti oba ezimu wali oyimba nga bazikuwandikira ennyimba zange nze neewandiikira ennyimba kati mulimuuko ennyimba nga ndowoozanga ennyimba nga 2 naye ate nga era olinga yawandiikako katundu kamu ebisigadde byonna nembyewandiikira nenduwoomesa ate luno lwa munfudde nga yawandiikanga kakorasi nze nempandiika ebirala awo nali nyimba bambaleese gwe be bapromota omanyi lwaki wayita omanyi bavudde emabega nyonyo nga batubonyabonya naddala nze bambonyabonyeza nyonyo naye ng'omanyi lwaki ekitubonyabonyesa kasi tosaba ssente zikujyamu ng'oba mubi nnyo ate ennyimba zo zaali zihiitinga era nga tebaagala kusasula ssente zisukka $2,000,000 ate ng'olina n'abazinyi etereevu ate nga oluusi ogenda naye era ne batakusasula nange nalowooza tebakusasula ogenda nositula group n'ogenda ku kivulu ng'ekyo n'obavuga byonna nga bwobimanyi esente zoteekamu kati omutegesi n'adduka neyekweka n'essimu n'agijjako kati gwe n'ogenda mu akawunti nogya sente nosasula abantu n'ogenda ng'okendera ne bakwepikira ne bagawa tulina omusuula pankaala lwaki asaba ssente nnyingi nga balinga be bakutendeka oba be bakukwatirako okutuuka wootuuse yeyo yali problemu yaabwe era okirabye ekintu ekyo bazze nga bakikola sinze nzekka buli muyimbi buli muyimbi bazze bakimukola buli muyimbi avaayo n'afuna erinnya ayeerwanyeeko naye atuuse waafunira ensimbi nga bakola ki afune azze nga bamulinnyirira abagatujja kati kye baatukola kugendanga ne bakwatagana ne ba radio presenters n'abamawulire kakati ne bayonoona industry kati gwe omuyimbi obeera eri okazana okola ki kati eno nga bakonoonya eno
kati bano ba presenters ate nabo babawanga ssente ate nga babeera omanyi bagamba nti bw'oba tosalanga gwakawala nga towuliza kati ba presenters bo batwalanga butwazi ekyo tebawulirizanga saidi yaffe nga kati bwe kiri kubanga kati oli bwakwogerako ekintu presenter atwala obudde n'akukubira oba n'akuteeka ne ku mpewo n'agamba kino kiri bwekiti ne bwekiti ne weeyogerako n'otangaaza luli edda tekyaliwo nga presenter kyayogera mbaleese kyaleetedde presenter n'akyogera ku radio kyekyo ne mu bantu eyo yonna mu byalo gye twakolanga ssente kyemwogera kyekyo kakati wagendanga n'okutuuka kitundu okole nenga bakulangira bye bawulidde ku radio kyayonoona nnyo ffe twatuuka okubanga otuuka okole abantu nga balimu bwe bati nga bagamba waliwo abadde akubuuza nti ani amulabyeko muwe pawundi akayumba ako kanyuma nnyo n'ebyo ebiseera byaliwo naye byaggwa kiraka wali mu laavu kayimba kaliko story love story yali alazeewa yafuuka bize tumukunoonyeze embu n'otutuma tumukunoonyeze tuwe pound naye ebiseera ebyo nalinga ntambula nnyo nga nyiza n'okumala emyezi 2 nga siddanga mu Kampala ng'oli mu byalo oli eyo oli mu kukola ogundi nze nafuna chance embi nti omuntu gwe natrustinga alinga promoter yalinga atya ebiki ebibuga kati nga ntambuzeeyo yankola bubi nnyo naye nga ate ku radio eno munnange ng'ennyimba zikuba naye nga ye atya anyway yali munnakyalo nga atya ebibuga atya ekibuga naye nga ku shows ezimu ze wali ojjako entono nga talaba nti ensi nasisi w'omuntu ezo shows najjangako oluusi kati nga emikono bantegesewa nze nabanga mbyetegekedde nenga nina okukola mu kibuga nga ye era atakoze eki yali fala nnyo naye alifunye ssente twalifunye ssente empitirivu My mom used to love that lady. abakyakala abantu bakoona omubisi kuyimbulo ayina kati bakyakoona embaga gundi naye abantu banaye twandisasudde sente badijja bolena bansasudde sente lwakuba akayimba kako kakuba especially ekiro zimanya zino kasiki wano nga banywekereza abantu nga bugenda kuziba buli pate yonna lijjawo naye wali okifunamu wapi ebya Uganda era bwe bityo chance atulagira netugenda mu bbaala netunywa chance nze ndagidde oluyimba olwo teruli ku alubamu yasooka nga simanyi namanya naye gwe banye ennyimba zo zakubanga mu Kampala eri newuunyiza aba luli ku alubamu yasooka luli ku alubamu yasooka kubanga guma omwoyo yali ku sayidi abakyakala mukyakale nga ali ku sayidi endala eyo alubamu nagibampaamu $1,000,000 n'ekitundu omusajja n'atunda emyaka n'emyaka ng'atunda alubamu eyo naye nga edda zaali nyingi wazikolamu tezaali nyingi naawe era tezaali nyingi era okusinziira ku alubamu yange yampayo obubi nali ntandika naye newe yanyamba nandeeta muki ku siini nandeeta ye yandeeta abalala bonna baali baganye okunfulumya kati ye neyeewaayo nanfulumya nkayo simuinaako taabu atakamu ekitundu nokakolamu ki nenkakoona omanyi sente ze zisooka
zipulaningira. Yasooka nendira 2 neteeka mu ngatto 2 neteeka mu ngatto 2 neteeka mu ngatto engatto zange zonna naye alinanga Jango nga mpitirivu. Ng'olina engatto okufa obufi. Jango nayambalanga nnyo Jango. Nensula wansi w'ekitanda eyo najjanga jjo nendya buli kye njagala. Nayagalanga nnyo zino gundi naye kati era bw'oba omuto nayagalanga nnyo gundi z'enkoko bazita gundi zino chokers oziraba zino zetekanga mu bulago okulya omusingosingo singo ze sirya lusingo gundi enkoko nkulu enkoko tebeere no wabbe ana linayasise ebeera mu bulago wano siwebeera enkoko nkulu ebeera eno munda kakati enkoko nkulu kusi andi bw'oba wakafuna ku sente sizikwatangako osooka n'olya kati netandika okutambuza special nzijjayo 5 buli lunaku 6 ne gye nali nkolera nga sikyajyayo wankolobe nnyo kibaala nga wankolobe kakati ziggwayo bannange kwolwo nno lwe ziggwayo nga neetegeseera okulya enkoko nkulu zange bazookyangaawo emiryango sala wano waliwo obunyama busala wano nga nze ndifumba nga sifumba kudiruki kakati nange nga ziggwayo nga ŋŋendayo nkebera nankani engatto esooka nga temuli nenkwata mu ndala shushu ngenjala nno omanye enjala eruma omuntu atalina sente enjala eruma omwavu gwe abeera n'appetite nga kika kyawo abeera n'appetite ate n'enjala emuluma nnyo nga nkwata shushu teringatta eyokubiri eyokusatu eyokunaa esembayo neŋŋamba ndaba oba siraba nenziddamu anko banana gwerirekawoowejabo nga tewali wadde ekikubi kye ŋŋenda kulya enkoko nanange sente ezo banange andaba wano Katonda n'akuwanga omukisa n'ofunayo sente fuba nnyo okulaba ng'ezisooka ng'okolayo ekintu ky'okoze ekyamakulu kubanga oyinza butafuna second chance nga nze bwe nakola ayinza okuba nga gwe mulundi gw'ogusoose kufuna ate nga gwe gusembi n'otaddamu zifuna kakyeneebuuza kukola kintu kyonna wali oziteeka mu ngatto Jango nayambalanga nnyo bijango kati nga mwateeka nterese olwakyoteeka mu banka naawe tonyumya kwaluba mwesooka nali naabadde supa nali sinabaana litandika upcoming olaba ng'olinya na special nga sikyatambuza bigere sikyalinya takisi sikyajyamu n'ogamba banka yange nodotya engulu ndekasaana kujjukira kubanga enjala yanuma nga tokyalya bugundi bwaffe kati Katonda agenda okuntaasa owali omukwano gwange yajja okunkyalira genagamba nyamba oba olinamu 1,000 owa miliyoni nesuna aye nga zikyaliwo nga nkyali miliyoniya nali sikyali nga ndi wankolobe olwo nga zivaddeko nampola nagula ekimsa nendya
enjala eruma kati olwaddako bwewafuna ezaddako enkeera bane katonda alina bategeka Abitex oyo ajja anoonya nga njiganga ayiga enjogo mukaziko kange kati oyo walukagga yali nga babasibye naye Mamuli Katumba oba nani omulala nga babasibye eyo beruzire oba kyali kisimanyi omanyi oyo Abitex yabaza kati n'agamba nti kati nanoonya mba ndi awo kokoko n'olukofiira lwe nga simumanyi nno namumanya nga simulabanga nako n'ebyo ebyebivulu sibimanyi ndi awo nze nafunye akange ninda kuddamu kukola alubamu endala era bampampamu ekitundu oba nga tomanyi nti osobola n'okuyimba okugenda eyo mbunyimba ebivulu byali byakatandika nga si byamaanyi kati akooko navaayo ndaba olukofiira ejje balikosebukaale ngire nga luyingira abitolaawo sebu obadde kuyamba eki ndi kakati munnange olaba banno walukagga lundi babasibye kati twagala kubakolera ekivulu tubasondere tusobole okubajja mu kkomera tubadde tukusaba oyambe kasa nawulira omanyize njala nnyo okukolagana n'abayimbi bannange saagala ntalo mu bayimbi era njagala kinsanyusa nnyo nga tukwatagana kati kasa nawulira ekyo nga tewali buzibu nze nja kujja samusaba wadde n'ennusu wadde ki kyokanga oli mwavu nga sinaadde n'ekyemisana kyengenda kulya nenzikiriza nja kujja kati na Abitex siyo akwatira $5,000 naji otyo netudda mu mbeera yaffe ey'obugagga nyabo weyavaawo nezina noddamu noddayo ku nkoko nkulu butereevu obadde otya nze sirya bubi nze saala kulya bubi ate kati wammaikwe kunyirira nakiima nokiyima nti woolifuukira omukadde nga ebibyo biridde woolikadde wooliviira mu nsi muno ng'olina kyonyumya nti nalya olya bulungi Abitex yakubba $5,000 aye nga kulanga nga zaali ate awo nga nze ndiko olawano ne badobolera bagamba yiye Abitex bannange ate nze yali tamusabye sina wadde n'ekikumi nali sisuubira ssente nze nali nyambye buyambi nakwata ekyakakati ekisika kyo da kyali kineneko zaali ziri kalekaleko naye era zaali ntono kakati awo wewaava nno baagale okumpanga 5 wenasaba 3 nyabo olwo lwali lutalo ne batandika n'okuteeka ebivulu nga siriimu nga batwala mulala nga bateekamu mulala yayimba bifo kyange bamuyita Beti Kajimu yavaayo nga Chance Nalubega ne bakuŋŋanya ebisawo n'ebisawo ebitundu ebyenjawulo olwo nga nyinza ogenda ku poliisi nga poliisi nga togimanyi poliisi nga ebyaffe tebitegeerako wadde ate kati oba kyandiba kalekaleko naye kati poliisi nga bwogimanyi yetegeera agikoze eki oyo omutegese olwatuukanga mu kitundu n'abawa ssente nti ngenda kuteekawo n'ekivulu gwe ne bwojja nga otambulira ku buyungu gwaliwo yategekako awo ekajjansi ekibundi olugoye lunene Chance Nalubega nze nali awo nga nze owakabi nenvuga emmotoka neŋŋamba leero nkoyo jogo angende nga maze baŋŋambye nti bayodde ssente ebisawo n'ebisawo mu nnyendo bikutiya bya ssente
naye ng'eyayimbye bamwadde emitwalo 5 beti sente zebayodde ebisawo ati yamumanyiza mitwalo 5 kati oli bwe yategeka ekajjansi neŋŋamba luno kaŋŋende kanjivuge zululululu nava naye Masaka gye nali nkoledde kajjansi anyimirira ku mulyango awo nga bamunda yamugamba sebo wantiini nze ndi anasooka na ku poliisi sooka ku poliisi ngamba wa kweri yegwe Chance Nalubega ayayayaya nze talabangako gwe abantu alinze nnyo wali ogenda bayimbire ate gwegamba biki tagenda kuyimba bantu yonoyono yekulinze gwoza okulopera akwesoose ate gwoyogera biki mutogenda kuyimba abantu bonna bakulinze Nyaga bannange omusajja yantegese nze sibimanyi kibiki nga nze nanjala nakaba gegenda ategeragane mandoza nebakubalekera nyabo nengenda namindabinda n'amaziga gagala kuyika tuka wali neŋŋamba nebamuyita nawati nasapozi kubeera Masaka naye lwaki wantiye mpa sente kale nyimbe awe sikyanya kyakola mpa sente eri abantu twakuyiseeko waliwo yakuyise wano wawuliddeko gundi olona nti Chance jangu oyimbe olaba okubeera helpless naye ekiyamba nga balina owaabwe gwe bagenda okuyimbisa wali aveyo Chance waabwe anti kati olwo edda tetwabanga naki na TV nyingi nga tetukola na video okutulaba nga tebamanyi face kati nga gwe babaleetera asobola okukola ki akufaananamu kati etuddayo mukamotoka kaffe kijukira twali tutugidde na mukamotoka nali mpangisiza nakapangisa okukola ekinoni okujja ekajjansi netuddayo nga ffenna tuli kubyansobera owulira ennaku gyetuiseemu kyokibayimba byansobera ate eyo byansobera byansobera ali kulaavu abateesi abateesi kati baddanga enabaga paka lwakusaba no sente ze mitwalo 3 nga bagenda kunyola babifunza nnyo ekitegeeza bageni kawa tulina okubeera nga twemanyi awa wakiri ne mubageni yanabaga $5,000,000 ne bakapaka ekitegeeza nekino kyoyogera kyo kyetugamba mpaayo zompaayo kyamu nnyo akuwayeza akuwaayo siyo talent obonyebunya okutuka wokusa olina okusaba sente ezowulira nti zino bwe bazimba nja kukola n'omutimawo era kyekyavaako n'abayimbi okubanga akola asobola okwezaawezaayo nga tebagala kubawa sente nokubeera nga olino omulinzi omuyimbi n'omulaba ng'ali Masaka n'abamu babifiira namunafuna n'akisidenti ayagala awezeeweze naye kati olaba bannaffe omusendala akola sheki emulisa emyaka ngabi tebakolakola bushozi n'akola wano kati nganti wamaanyi naye twawano kalukalo kusobola okusolooza ebyetebiiyosiyafe bwetu bwetukoze tubeera nga tubeera ate omusheki
Mbuuzizza wano. omushenzi Yabadde nayagala omuyimbire naye ensi eno osiriyasiri abantu babayita mu bizibu. Bingi abakati nno abawagiseeyo babeerangaeyo ne bakuvuma ne bakola ki ne bona bagendera ku bapresenters ku bana aboogedde ebiki naye bateramu naye nze nasigalirayo seebo onyigira butogo wajja ebivulu nabikwamu nabalopalopa era nabatawaanya nange era mubabatawaanya noli nze nambeemu nakati nkyabalopa nabalopa ne bwe twagenda mu covid ne bwe twagenda eno okusaba batute twetwekolere eggulu nabalopayo nabalopa nga bali awo bakanudde amaaso bonna nga batunulidde nembalopa ewajjeno babano batwonoonedde omuluneni balopa bokwe kubeera naye ate munnange oba kati waluyitaku otya mpozi lijja yakuyita olutya anti kati luno babadde nga bampita abayimbi bannange ne mu kenzo yampita ne David yali ampise nani badde nga mpita naye nga nze sikola ki oluusi nga siriiwo kati ekino gundi ekya David nabadde nja kubaawo era singa nakibaddemu ate ekyali dia Jasmine saali kibaddemu saagala kubeera so common bandabeko otulumya sandibaddemu ge mazima era dia Jasmine yafunye omukisa ekya David nekisazibwamu nina kubeerawo nga mulina ennyota mundabirako nga tuwogana ola naye nalika naye nawogana wentyo ekikulu kati omanyiza ekyenina naye ngeri gyenkwatamu ebintu byange nze ne bwe mba wadde sirina ekyo tekinkozesa nsobi okubanga sirina ngwe tojja kujja nga njagala kazeeyi ng'olwokuba sirina ojja n'emitwalo gya5 ngirye era njazigaana paka luno mpa akazeeyi kange kenjagala waayo mbeerawo paka lwolizimpa era bamala ne bazikuwa ekitegeeza ekyo kirina bwe tukiyigiriza mu real life bagambeko ekyo kintu oluusi twessa nnyo wansi kati bano abagamba mpayo zompa nti timba oyo mutimba kati kyekivaako nti oyo teeka ku kipande timba ajja kujja era n'amala n'agenda nga tebamuyise bamutimbye butimbi naye n'amanya nti bantimbye egindi n'avuga akabodaboda oba n'afuna akamotoka n'agenda ayimbe bamuweyo kye bamuwadde ebyo bigize tetulina abayimbi tetulina kubeera bwetutu tulina okwewa value kati wano okuyimba okwa then ne kakati waliwo kyolaba nga ngaliwo ekikyuseemu ekimprovinze oba gwolaba embeera yalwe ate yali nnungi okusinga kati kati biimprovinze kubanga kati ffe luli tetwalina ku intaneti era kyova olaba ntitwabonaabona nnyo nga tetulina newe twewolerereza kyebakwogeddeko kyekikyeky'abantu kyebatwala ne bakusuula era ndowooza mwabawulirako abamu nga beewaana n'okwewaana ku marediyo oyo tujja musuula temubawulira naye kati osuulaani nga nange nina peegi ng'esinga ne rediyo eriko abantu basinga n'abali ku rediyo ezimu ekitegeera kati biri ize birungi nnyo baana banguyirwa juli wafu leetanga oluyimba nga tolina rediyo oba terukubye tv wera terukubye naye kakati nteeka tiktok era abantu ne basigala nga bakulaba kitegeera era kyova olaba nti kati nange nkyalo singa talenti bagizikiriza dda singa ezo gundi ezo tezajja naye kati nteekayo music
nkola abantu ne bamulaba ne bamanya nti nkyaleeta naye nga baatuggyako ffe baatuggyako ku gundi ku mpewo. Waliwo rediyo ezimu kati zetwawagiranga nno n'okuwagira ezatuggyako naye oba kati zikiraba kubanga ffe twamakinganga sure nti buli mande tutwala ssente ku rediyo ezo. Buli mande nga tulekayo n'okukola kino okugabana ssente oba kiba kino tutwala ssente ku ki gurupu. Naye rediyo ezo zakola ekintu gwe ne bagenda ne batufiisa ne bafiisa buli ebibiina ne biggwa. Abasajja abo nabo bakola kinene nnyo kubanga baleetanga ebigambo eno mu bagundi. Ebibiina ne biggwa bibanga tebikyafuna ssente kati tebakyafuna ssente ya kibiina nakyo kubanga tewali bibiina byaba bisuula. Naye kati gweosobodde otya okusavaivinga bwenga gweosobodde okweteera bakwata ofuna ku nnyimba zokka Chance neda singa wali ofuna ku nnyimba singa tonyirira bwoti. Nze ndi mugezigezi ate n'ekiso ekyokubiri ndi muntu apafominga bulungi nnyo kati n'ennyimba zange zaatunda nnyo zaatunda nnyo kati n'ekirala neeyiyiza ennyimba. Kati bw'olaba oluyimba olwa ne bwe sirya mmere kasita abaawo de terulina alubamu yonna gye lwafulumirako naluleeta buleesi era rediyo tezaalukuba TV tezaalukuba ne bwe nafulumya vidiyo tebaakuba. Mpozzi yali Beat FM yakubako wiiki eki ennaku nga 3. Okimanyi nti Dia wange lwe luyimba olwasooka zaafulumira mu mwezi gwe gumu n'abateesi. Dia wange yasooka kufuluma omwezi guba guggwako ne bafulumya abateesi n'akwatayo. Kati luno olw'obulungi bwalwo obw'amaanyi ennyo lwajja lusengula kati lulinga olupya. Tewali rediyo zange kati ne lugenda lusengula rediyo ne zigenda naye nga tebaalukuba. Ezo zonna zifulumye nga nteeka bute kati zino YouTube bwe namanya ate nalwawo okumanya ebya YouTube. TikTok yazze si mu COVID. Naona balala be badde balya mu nnyimba zange ebya intaneti ebya kinze nga sirina wadde kwa YouTube yandi kusasudde. Nze nakagenda mu COVID. Mu COVID kwe kugenda ku YouTube kwe kuzuukuka. Ka TikTok naye yajjidde naye kati ate nensanyukamuuko waliwo akavubuka akamu akaalyanga mu nnyimba zange. Akamu kubaalyanga mu nnyimba zange ke kaali kanjagala ennyo ke UPRS bwe yajja ne kankubira essimu ennyimba z'obumadde za biki nga kabimanyi kakati ne kabintendeka ne kankwasa gundi zange ne YouTube Facebook ne kanjigiriza n'okunjigiriza okubyekolera. Yes, bwetu bwe yajja Katonda yayitiramu oyo. Nenge emyaka giri gyonna basimayi baddijaani simayi baali balya mu nnyimba zange ate nga abantu bazaagala okufa obufu. Era olaba YouTube yange akawunti yange ento yajuzi wano naye ate kale kikubi nnyo kubanga bannaffe bo baamanya nga bukyali ne batatubuusa. Naye kati atulaba asobola okugenda ku Chance Nalubega n'alayikinga subscribing following mushambada mujja kuba mumpadde 10 mushambada Babie subscribing. Ekigiriza abantu abagamba nze nemalirira sekyagaba abantu mu bulamu
ddala kikola ndabye nga enkolagana n'abantu nkulu nnyo. Abantu basinga bagamba nti enkolagana capital. Enkolagana nnungi. Busente bw'obeera n'abantu ng'olina network esinga ne sente z'olina. Enkolagana n'abantu nnungi. Sitegedde ebyawulemu. Enkolagana n'abantu biti. Nga kyengamba nga bw'onoobeera nga okolagana nnyo n'abantu. Abalala bagamba nsobola okuba nga neemalirira. Nga nze bwe mba nina sente yange. Akolagana n'abantu kirungi naye anti kati olaba. Lwaki neetaaga abalala ntuuse gye ntuuse sobababeera. Nedda enkolagana kiba kirungi okolagana n'abantu naye kati waliwo abantu nga bo nekyayaabwe. Kati nga nze njala nnyo okolagana n'abantu naye ate siri muntu wa kutambula genda kubasanga gye bali nkolagane nabo kati ye problemu yange. Oli alina kunoonya. Kati era obeera oyagala nnyo naye kati emikwano oyagala oveeka ogenda kati nze ngenda okukola ntuuka mu kitundu mmoroka esimbaawo ku mulyango wengenda okubeera kusiiba nembeera omwosipawo nga ntyana kutunula ku bantu nonaaba ku kitundu okitegeera ne buziba emmoroka nesimba ku mulyango nenfuluma nentwala ku baaka stage nva mmoroka nyengera mu kideeya kyaki ya baaka stage ku ssaawa yange erira kumpi okukola. Kati nembeerawo nenkola nemmaliriza ku 7 oba ku 7 nenyingira mu mmotoka nenzizaayo wennasuze nembeera omwo ne ku makya nejja nesimba ku mulyango kati ona ekigezi olabika oyagala nnyo okubeera oba weka olinga Juliana Kanyomozi ne Juliana Kanyomozi naye bwatyo kaziba embeera za muntu naye ate ogenda okwesanga ng'omuntu oyo abantu abasinga bayinza okulowooza omuntu muzibu oba biki naye ate nga bw'omutuukirira nga ali ize nnyo ng'ate asanyuka nnyo naye bwatyo bwe yagambye ng'ali ize nnyo kati nze ye bwentyo waliwo abantu nga nekya yaabwe bwetyo wali agadde abantu naye nga n'okugenda okutuulako wali oba obanywera omwenge nga tosobola kati onoofuna otya emikwano obeera owulira nansonyi busonyi obeera wala abagaye basubscribinze kirungi nnyo ekyajoga alina kyeyagambye ku kyesente kiri kyadoyogera yatekayo posti nga ayambadde empale ayambadde t-shirt natunula ne wansi ku Facebook napozinga bwati natunula wansi nateekako caption noonya omukyala I think about money omukyala alina sente I think tukuliriza nnyo sente abakazi ennaku zino ate gotugamba bambi basajjamu noonya omukazi ayagala sente ante omukazi ayagala sente abajja n'okukwenkalejinga okuzikola okuzinoonya era n'ozifuna omukazi alina sente naye kennyini yeefaako okulaba ng'alina omukisa oguzifuna kubanga azaagala kati bw'abeera naawe era naawe oba ojja zifuna ate era obeera oyagala omusanyuse ng'omwagala olina okufuba okulaba ng'ozinoonya ofune mukazi waabeere ki naye onaaga oleeta entuula atafaayo neyeebaza noleeta ki neyeebaza kati onofuna otya gundi enoonya sente ogambe mukazi wange tanvaako omukazi wange nina okuba ne sente kati mukuzinoonya awo ozifunira kati yeyo advantage eri si nnyo naye mulina okubapuushinga omusajja kati waliwo omukazi omusajja n'asiibaawo nga takoze bw'afunayo z'afunye najja bamala zimalawo n'alyoka addayo akole anoonye endala abo kati anaakulakula najja nga bw'afunayo 5,000 najja ne bamala ozimalawo naye ng'ate balidde binyeebwa nga tebalidde na nnyama balidde kawunga
kati nezimala okuggwaawo n'alyoka addayo. Kati omukazi ng'oyo anaakuyamba atya atakugamba ati nze zikoye ennyama nze saagala binyeebwa ng'agamba mugambye oleese ebinyeebwa osambada onofuna atya amalaala ekola ssente mulye bulungi njala kulya ku nkoko banneyiba balya enkoko ffe lwaki tekulya nkoko wano